naye bw'otunudde ku kya promoter Abbe Musinguzi alina bbaani kubanga tateebwanga mu butongole wabula ali ku bail. Siri sure nti emisango bagijjawo. Yes. Singa babaawo kunoonyereza okukyagenda mu maaso. Bwe baba bagujjawo baawunzika batya twetaaga okulaba report. Kati bwe tutunula mu okuba ttooki ne tukuba ebirowoozo tubaganya ebirowoozo osobola okujjamu naawe kyojjamu. Kuba omukulu we yategeka ekifo kye yategeka we yaddiza omusango okusinziira ku poliisi. Abantu ne bafa. Ne baga nti omukulu tajja kuddamu asooka alindeko okuddamu okutegekera awo. Kutegeka mu kifo kye kimu ekyo. Kifo kye kimu. Ndaba ate bwajja nga n'asuulawo na busuuzi emergency kubanga tumanyi procedures zoyitamu. Yes. Okufuna venue. Oba n'olukusa okutegeka. Naye n'ofuna venue eri mu ngeri eya emergency si kya bulijjo. Musuubira mu maaso sijja kuba surprised nga bamutumye ataalumbemu ku Bobi Wine. Kubanga baba baagala kulaba kuba namba bazifunye kati azirina. Yes, azirina bino ebyogenda n'atuuka n'okgenda e London. So nga si kyekyali ekiruubirirwa kye bino olaba bateekamu biteeke. Nze mumanyi nga makanika abadde mu garagi Makindi awo nga mulaba nga mikwano gye nga giri mu garagi nnyo okusala amaawo. Ebiruubirwa bye byali nti kanyimbe music wange ntuuke ku bantu mbeeko n'okufuna nga mu ghetto omuntu yenna aloota okuba nti ali mu mbeera ennungi yeyagaleko naye. Naye kati bano abakubazisa basobola okubazisa ebikyamu kyova olaba beerimbise nti ali mu lutalo na palaso. So nga banoonya kintu kimukuumira mu bantu. Relevance. Kuba bw'oŋŋamba nti alwanyisa palaso olinga ategeeza nti ono wa opposition alwanyisa bali abakwatagana ne gavumenti. So nga ate kikyamu. Abitex yennyini ng'omuntu nze tumanyiganye. Musinguzi. Tumanyiganye twatwatagana bya internet ebyo bye nali muwandiseeko mabega dda nampe kwata bino ebifaananyi ebyo byosoose si birungi. Ebiseera ebyo nga feemu ye tenajja mu social media kuba musajja mukulu wadda. Be baategekanga ne kyepukulu ennamboole nga ye mugenyi omukulu yabanga Museveni. Era kati nze seewuunya ndaba bulabi nti politics kuzannya. Nabula bannanga abantu baffe okyayinti ebyo n'abantu abyerabya dda. Abbe Musinguzi alaga wa Nuupu nnyo nti ye ali ku opposition. Nuupu yakajja ate kangambe na people power. People power ye wali omuntu anaafuna mu bino bye tulimu entertainment alina kuba people power kubanga si political wing. Wing y'abantu. Kati Abbe gy'asinga okwagala era ze enkofiira zaaziyambala naye nga nze manyi nti bantu bangi bakola emirimu gyabwe bakola emizannyo gyabwe. Ate ne politics nga bw'omulaba gw'atulaba nze si bwe mulaba omulala si bw'amulaba eriyo alaba nti state y'emyaka 4 tevaako mu ngeri ffe gye tulowooza. Naga nti bwe naabeera n'abantu bano kaninye eno n'eno. Abo boolaba bali bulungi ba Abbe omusanga abavuga mpenkoni ye Musinguzi. Ye tazivangamu emyaka mingi zaavuga naye nga bo banoonya opportunity weeri. Era kati eky'omwana nga mulwana oba Patrick gwe bayita Alien Skin oyinza obutamunenya nnyo kubanga bamuyingiza mu bintu kyatamanyi. Naye nga ending result oli agamba batuuka okugamba ani ayinawo ekikola amawulire nti gundi ani amuvujjirira. Social media eyo gy'olaba temala gagwa era nsekerera nnyo abantu. Tova eri no breaking through nti kati Alien afunye fame kyemwagaliza ennyo. Kirungi. Yes. Naye si byebyo tebabizannya batyo nga boolaba. Okutuuka okuba nti gwe osobola okusinzira ku simu yo n'olaba oli n'amulaba. Eriyo enteekateeka eriyo abafumba emabega. Yagala kuyimba sitayiro ye. Yes. Nga banna abalala bwe tuzze tubalaba. Kati bwe bamuyingiramu ne bapromotinga
channel n'entambula ze z'emikutu emitimbagano nti kyovola bwe bawaka scrollingako bwoti ng'omulaba. Si buli abikola nti abikola ku bwereere asasulwa. Yes. Ne weebuuza ani amusasula kuba agenza okufuuka w'amaanyi social media nga talina ssente. Kati ebibuuzo bingi ate mu maaso eyo tulituuka n'olaba tube wano Uganda betyo tubaira mu senga vudde. Yes. Ate tebigenda kuggwa kuba kati ffe ajja nti oleese omulamwa nti nkozese ku bwongo kino ne kino tyawo olimba bakuguze oli mwogera bwogezi biki ebyo kati manyi nti ebyo tebiri gwa wano e Uganda naye buli lw'obaamu n'amagezi weebuuza lwaki kino kidde kitya naye nga ye system buli lw'ofuula abantu desperate obeera omaze obbawangula kuba okozesa nampiki zaabwe zennyini okubakuba. Okimanyi nti twava dda ne ku Empya-Abitex omusango poliisi gwegamba gwe yazzaako New Year's 2013 Freedom City. Teri ayinza kubirowoozaako ebyo. Omukulu just January, February, March, April, May, omukulu like May, June. Omukulu n'ategeka ssebo show within a week. N'ategeka ng'akyalina omusango mu kkooti. Omuntu anti kakati wano politics ali bw'ati. Omuntu agamba nga bwe walaba wano twalina ku ng'ombe ya Haji alagidde. Seya. So nga ne Haji okulagira oluusi talagidde kuba gwe gw'ayagala wabula omwepositioninzeemu. Ovala Bali bwe yajja yayimba music waawe yajja actually mwaka guno gwatumbuse naye nga yali akola towards the end of 2022 yali akola. Kati nabamubalira nti teekamuko ku layini eno eyaki eya NOP eya people power. Nenyongera okujjukiza nti gwe eyeetaaga of course abagenda okusiigira langi mu ggwanga Uganda ali mu kibuga Kampala ali eweerwe eggwanga nenga business zo zikolera mu ggwanga Uganda osobola okwekwata banafa ba Ebenezer Painters basanga mu kibuga Kampala era basokubeera nga basiiga ekizimbe ky'olangi okwetoola eggwanga Uganda wonna ojja kubeera ng'owuliziganya n'omukulu Lule Joseph ku namba z'essimu ezo okubeera nga mukwatagana bulungi nnyo asiiga ekizimbe kyo langi egenda okusikiriza buli muntu ekuweesa ekitiibwa ekizimbe ekikuweesa ekitiibwa olwa appearance saako n'okuwa look oba face ekizimbe ekigenda okuteeka bizinensi yo ku mutindo ogw'ensi yonna beba Ebenezer Painters. Brand Pro Property Services Uganda Limited omukulu Ivan yantegeezezza nti mwabali e Dubai yes estate sales zolaba butereevu nnyo ziri available osobola okubeera nga naawe alinamu ku ssente oba ng'oyagala lyeso genda maaso okukolera emirimu gyo eweeru eggwanga naye mu Dubai n'ensi endala nga UK, USA, saako ne India sofa osobola okubeera nga ofuna ennyumba yes saako n'ebintu ebigwa mu kkowe erya real estate mu ggwanga Uganda osobola ofuna ploti oba ettaka wonaakolera emirimu gyo business oba okulima oba okulunda n'ebirala byonna era ojja kubeera nga obeekwata Brand Property Services Uganda Limited na buli kimu ekyekuusa ku nsonga ez'ettaka ojja kubeera nga obeekwata weetaaga musaveya weetaaga ki buli kalonda yenna agwa mu kowe erya real estate ojja kubeera nga beekwata Brand Property Services Uganda Limited. Yes, abalungi abali ku mukutu ogwa Uganda ey'enkya Isaac One Case Solomon Kawesa ne Aloysia Smart of Media mwebale tugoberera n'okutuwa obubaka oba feedback ku bye tubaweereza. Nze muzikuwagamu nga Moses Wamandi ne muganda wange Mutebi the Moving Dictionary wasakanyumiza amansa Bwiino abamugoberera ku Facebook no zatukoze muzirabe ziri critical according to oba critical to art and culture eyo naye ba entertainment industry. Muganda wange obulamu bulungi bulamu si bubi bwe butyo. Njagala yes tukyakuba toki mu art industry ebigenda mu maaso motives abamu abatugamba nti the Federation Uganda Musicians whatever association no Uganda Musicians Federation Uganda eno ya Kenzo erimu ne N yagana ekibadde ekyali ziringitana bwetyo ate nga wakyogera dda nti eyinza obutagira yali teyinza kukola. Kakati njagala tutunuulire ensonga tutandikire waliwo akantu ke twayogerako nene tutakamaliriza
akantu ka alien skin. Waliwo omuganda Imatovu yatandise n'okwebuuza ebibuuzo ne yeebuuza nti omukulu ono kitabeera nga abakulu baamuyingiramu the number one kuba tukimanyi nti yo gavumenti nayo okukwata buli omu ng'ali ku side yaayo oba okubeera ng'ali silent ekyagala nnyo. Ebibuuzo we bijjira amutegeka. Manyi abantu baffe babeera excited nnyo ne batateeka oba ne batafuna detail. Ne batamanya, they don't pay attention to detail abantu baffe. Ebibye-Abitex ye yategeka naye ng'emabega tukimanyi akyali n'omusango biri mu kooti alina ku Bwiino. Tutandikirawo omukulu yasala dde eddiiro mukulu waabwe aliyeni oba waliwo bye tutalaba kuba wiiki yonna eyo twagimalako Palaso versus aliyeni biki nga sinatuuka ku mulamu ogwo ngenda kuddayo wali obadde ogamba Uganda National Musicians Federation UNMF yobadde ogamba kati n'oleeta omulamwa gwa alien skin oba Patrick Mulwana okuyimba bulungi mu ngeri emu oba endala kyotayinza kugamba nti lwaki bamutijjisa oba ki, naye bw'otunudde ku kya promota Abbe Musinguzi alina bbaani kubanga tateebwanga mu butongole wabula ali ku Bwiino. Siri sure nti emisango bagijjawo. Yes. Singa babaawo okunoonyereza okukyagenda mu maaso. Bwe baba bagujjawo baawunzika batya twetaaga okulaba report. Kati bwe tutunula mu okuba ttooki ne tukuba ebirowoozo tubaganya ebirowoozo osobola okujjamu naawe kyojjamu. Kuba omukulu we yategeka ekifo kye yategeka we yaddiza omusango okusinziira ku poliisi. Abantu ne bafa. Ne baga nti omukulu tajja kuddamu asooka alindeko okuddamu okutegekera awo. Kutegeka mu kifo kyekimu ekyo. Kifo kyekimu. Ndaba ate bwajja nga n'asuulawo na busuuzi emergency kubanga tumanyi procedures zoyitamu. Yes. Okufuna venue. Oba n'olukusa okutegeka. Naye n'ofuna venue eri mu ngeri eya emergency si kya bulijjo. Kati kale omwana ekyo oli bw'agamba nti bye bamuleeta nkiwakanya. Naye basobola okumweyungako along the way. Okay. Era nze nina gwe nali nnyumya naye mu weeks nga 2 eziyise emuga nti musuubira mu maaso sijja kuba surprised nga bamutumye ataalumbemu ku Bobi Wine. Kubanga baba baagala kulaba kuba namba bazifunye kati azirina. Yes, azirina bino ebyogenda natuuka n'okgenda e London. So nga si kyekyali ekiruubirirwa kye bino olaba bateekamu biteeke. Nze mumanyi nga makanika abadde mu garagi Makindi awo nga mulaba nga mikwano gye nga giri mu garagi nnyo kusala amaawo. Ebiruubirirwa bye byali nti kanyimbe music wange ntuuke ku bantu mbeeko n'okufuna nga mu ghetto omuntu yenna aloota okuba nti ali mu mbeera ennungi yagaleko naye. Naye kati bano abakubazisa basobola okubazisa ebikyamu kyova olaba beerimbise nti ali mu lutalo na Palaso. So nga banoonya kintu kimukuumira mu bantu. Relevance. Kuba bw'oŋŋamba nti alwanyisa Palaso olinga ategeeza nti ono wa opposition alwanyisa bali abakwatagana ne gavumenti. So nga ate kikyamu. Kiba kya bulimba kubanga Abitex yennyini ng'omuntu nze tumanyiganye. Musinguzi. Tumanyiganye twatukwatagana bya internet ebyo bye nali muwandiseeko mabega dda nampe kwata bino ebifaananyi ebyo byosoose si birungi ebiseera ebyo nga feemu ye tenajja mu social media kuba musajja mukulu wadda. Be baategekanga ne kyepukulu ennamboole nga ye mugenyi omukulu yabanga Museveni. Era kati nze seewuunya ndaba bulabi nti politics kuzannya nabula bannanga abantu baffe okyayinti ebyo n'abantu abyerabya dda. Abbe Musinguzi alaga wa Nuupu nnyo nti ye ali ku opposition. Nuupu yakajja ate kangambe na people power. People power yewali omuntu anaafuna mu bino bye tulimu entertainment alina kuba people power kubanga si political wing. Wing y'abantu. Kati Abbe gy'asinga okwagala era ze enkofiira zaaziyambala naye nga nze manyi nti bantu bangi
bakola emirimu gyabwe bakola emizannyo gyabwe ate ne politics nga bw'omulaba gwatulaba nze si bwe mulaba omulala si bwamulaba eriyo alaba nti state y'emyaka 4 tevaako mu ngeri ffe gye tulowooza naga nti bwe naabeera n'abantu bano kaninye eno n'eno abo boolaba bali bulungi ba abe omusanga abavuga mpenkoni ye musinguzi yetazivangamu emyaka mingi zaavuga naye nga bo banoonya opportunity weeri era kati eky'omwana nga mulwana oba Patrick gwe bayita alien skin oyinza obutamunenya nnyo kubanga bamuyingiza mu bintu kyatamanyi naye nga ending result oli agamba batuuka okugamba ani ayinawo ekikola amawulire nti gundi ani amuvujjirira social media eyo gyolaba temala gagwa era nsekerera nnyo abantu tova eri no breaking through nti kati alien afunye fame kyemwagaliza ennyo kirungi naye si byebyo tebabizannya batyo nga boolaba okutuuka okuba nti gwe osobola okusinzira ku simu yo n'olaba n'oli n'amulaba eriyo enteekateeka eri abafumba emabega kyetumanyi obulungi nti omwana line gye yajjiramu teyali yakubeera famous in social media yayagala kuyimba sitayiro ye nga banna abalala bwe tuzze tubalaba kati bwe bamuyingiramu ne bapromotinga n'entambula ze ez'emikutu emitimbagano nti kyova olaba oba wakascrollingako bwoti ng'omulaba si buli abikola nti abikola ku bwereere asasulwa ne weebuuza ani amusasula kuba agenza okufuuka w'amaanyi social media nga talina ssente kati ebibuuzo bingi ate mu maaso eyo tulituukiira n'olaba tube wano Uganda betyo tuba tubalira mu senga buddeemu ate tebigenda kuggwa kuba kati ffe ajja nti oliesa omulamwa nti nkozese ku bwongo kino ne kino tyawo olimba bakuguze oli mwogera bwogezi biki ebyo kati manyi nti ebyo tebiri gwa wano e Uganda naye buli lwobaamu n'amagezi weebuuza lwaki kino kidde kitya naye nga ye system buli lw'ofuula abantu desperate obeera omaze obbawangula kuba okozesa nampiki zaabwe zennyini okubakuba okimanyi nti twava dda ne ku Abitex omusango poliisi gwegamba gwe yazzaako New Year's 2013 Freedom City teri ayinza kubirowoozaako ebyo omukulu just January, February, March, April, May omukulu like May, June omukulu n'ategeka ssebo show within a week n'ategeka ng'akyalina omusango mu kooti omuntu anti kakati wano politics ali bw'ati omuntu agamba nga bwe walaba wano twalina ku ng'ombe ya Haji alagidde seya so nga ne Haji okulagira oluusi talagidde kuba gwe gwayagala wabula omwepositioninzeemu ovala baaliyeni bwe yajja yayimba music waawe yajja actually mwaka guno gwatumbuse naye nga yali akola towards the end of 2022 yali akola kati ne bamubalira nti teekamuko ku layini eno eyaki eya nopu eya people power walaba agenda ne tuwulira nti akubye omusirikale akoze biki yajja yatandika bintu ebyo movements zateekinga liringa ekirabika nga fujjo bwerityo naye baagala musikizani kya Bobi Wine ne balaba nga kikutteyo kuba bangi bagezezaako bikola ne bataba na mukisa ogwo n'obanga amawulire g'olina g'amaanyi okusinga music ate najja n'abanga musajja asobola okulizoninga ebintu ntu bye bagenda bamubuuza abantu buli omu nawukinga apu naye bayamuwagi amwagala olw'ebintu bya ngeri gyanukulamu ebibuuzo bye naye bayamwagala olwaka Uganda nafu nti tulina endowooza ennafu nti eriyo n'amwagala olwakaana the champion good akamukuuma naye buli omu ayina naye nga teweebuuza lwaki fresh kid rise to fame and lwaki fresh kid sema nakiwala yajja te amuganda omwana ono asoma ddi kati ebintu bingi era buli lwobeera mu Uganda ng'olina obwongo obulowooza olumwa nnyo okusinga omuntu atalina byalowooza. Champion Good ne Ministry of Gender, Labour and Social Development, Ministry of Education tebannavaayo okubeera ku Champion Good. Teri ayinza kuvaayo nga singa baba nga balina kye baagala mu layini yonna. So ne bwe banaavaayo bajja kuvaayo mu favour. Abenga akusiba naye ng'anoonya mawulire. Kuba bingi ebikoleddwa gye wandiise Fujjo nziko baba baamukwata ku bya Parasombo n'abuuka kabangali munadduka emisinde era ne watabaawo kyakolebwa oba nti oba ki biteeketeeke lwakuba ate neesanze nga nina kwogera ku muntu
ow'abantu bemmanyi ennyo kubanga zigalaji ezo gy'abeera gye mbadde ebbanga abantu nga tumanyiganye mu manyigane y'obuli lunaku naye omuntu atuuka n'abapaalako n'aba nga takyali ate kirasi eyo alinako w'alaze walala n'ava mu Subaru zino ensale wansi ze muzimba obuzimbi miliyoni 2.5 n'aba nga ate asobola okuvuga emeero 320 ezo omuntu aba asenvudde naye teweebuuza lwaki asenvudde atya kubanga anti bwe weebuuza ekyo ate oba toyagaliza ngamba mu bantu public eye kye balowooza kuba kati nze ondeetedde ensonga ey'abantu bemmanyi nti natuuka nina ne promoter omwamuleeta ansanga Makindye Kayembe maaso ga Climax nali ne Kayiira Moses kati nga yetimbye bulungi ebipande aliyeni nga ategese ekivulu kye naga akangatemu ne gravity nali muwabulamu awo mwaka kyogo yali November kuba nzijukira embozi gye twali tunyumyako akangatemu ne gravity ono gwera ku kifaananyi kuba kati abantu bamutegeera bamwagala yakaabye kuba yakaaba mu gundi mu October nga yakamaliriza ekivulu kye kati nanyumiza nti omwana ono asaba emitwalo 9 naye nze wange kuba omuvubuka oyo gwe nkugamba promoter w'ensambi bakuze ne baaliyeni nga ani asaba 9 gundi aliyeni ngolwakuba ebikoma bye bivuga naye nga n'ekyendo osaba kisabe kubeera namusekera nimugaba abaana lwaki mbawa ssente ezo tebiikusale musajja muvubuka oyo bujulizi bwe buli tubadde mwaliwo abantu abasukka mu 4 nga nti olina kasito wako otunda otuvuga mmotoka otunda obuwunga yalinga avuga producers naye ndonga eyo emanyi okusala abasajja bovuganya balina gye bajja ssente gwe gy'otamanyi naye nga mwana era mba tukyanyumya aliyeni n'atuuka ne tukyusaamu ku mboozi twalina emusifiishi babamanyi bonna abo naye mu bbanga ttono waayita omwezi nga gumu n'ekitundu nnyina okulaba omusajja atumbuse ku social media n'ensanyuka nti ayimbye ebintu bye bulijjo bayimba ne bakoma eyo n'ensanyuka kubanga ne mu kiyimba kye ate gundi mwe yafuna hit Grenade nga akopi ono wannansanana bonna eyo style ya Alien however much nti sikkiriziganya n'agamba nti ye yagireeta kuba nze nalaba ku Dax Katero 2015 ng'ayimba ebintu ebyo 2016 yabireeta bimba bayita tuli ku mukutu ye yabireeta mbadde mu music oyo downtown mbadde nga ntunda nnyo music oyo mu kukula kwange kati n'abanga bakola press conference yali egi n'asitukaemu sikirabanga nako kati bw'asituka nze olw'okusanyuka kuba musajja wa Mamba abadde Makindye mumanyi mulaba mulwana Patrick musajja wa Mamba ate bw'ayimbye ebintu bye birungi kuba nze annyumira kubeera honesty music wannyumira muyina ne mu ssimu kuba nze obulamu bwange music okusinga annyumira alina talent mweri sijja kukirizigana n'abali bagaa nti talina byayimba kati abasajja balabira omukisa ogwo tuwomera amatama 2 naawe okimanyi ekyo anti yinza obutawomera amatama 2 kubanga abamuwagira bangi ate nga bansanze olwedde mwagala kubanaga musajja ayimba bulungi ebintu bye nzikiriziganya ne bali abangi kuba bamuwagira bangi naye ng'ekya talent okugamba nti musajja amanyi tuyinza okubaako debate naye nga he entertains talent weeri anti kati music ali bw'ati omuntu yonna kyofunye ekyo wakati omuntu omusanga mu R&B ng'asobola okuyimba reggae ng'asobola okuyimba raganaki naye onoonyawo abantu we batali nnyo kati yaliyeni nti osobola n'omussa mu genera zino that art of knowing kyekitaliwo n'acreating tekitegeeza nti bw'omuleeta mu music ng'owaaba kaŋŋambe bakenzo baani nti era ayimba naye yayagala ebyo naga ndeeta ekyekipya kati n'omuntu atuula naga nti Dax Katero yakireetako abantu tebakimanya bategedde ye ekyo kyokka amagezi mangi era n'okuyimba nsi asingira ddala bayimbi bangi betulowooza nti bayimbi naye ekyokusituka tekitegeeza nti asituse lwa kumanya kuyimba bamusipayisinze apu n'ebintu ensi byeyagala
Yes. Era mmanyi mu maaso eyo bayinza okwagala omukozesa ebyabwe kubanga buli lwoba nga state otambuza obaako n'empikizo gundi beera waawo tomanya nnyinza okukwetaaga. Ku kivulu kino eno ekya Freedom City awo ebibuuzo we byatandikidde ne ngamba 1 si kwali yen naye kwamutegese anti era naye kiddayo kwali yen kubanga aba basajja alina management kozi management eri official alien sijja kukkiriza nti alina kubanga agamba ajja kunnyonnyola nti alina naye management kunza amanyi management kyeki aba talina. Okay. Kubanga in actual sense like in reality anti kati pressure kino kyayingiddemu omwezi ogumu emabega alina kuba ne management erina okubaawo wakino eba tesafeesinga naye abadde musajja atandise obulamu bwe n'eggaali abadde wa ggaali eggaali bino bya jangu kuba abantu ezo embeera zaaliwo ze zibaddewo nga kamiliyoni bwe yajja eggaali bwenyumya ekyo abamanyi ababeera emakindi ensambya banjulira babimanyi yali mwana wa ggaali kati ne tulaba nga alinamu ne talent ya music kubanga mu ggaali omwo mulimu abayimbi bangi naye nga abasinga kati yentandika ya ghetto era nasanyuka nnyo nti atuuse afunye bibadde nga emisango omusajja nasangako eyo ku poliisi awo Ekibuye gaali yali eniyankubye biki naye ebyo bya November actually mwaka guno sinabiwulirako nensanyuka nti kati atuuse ku level nnene naye omuntu okuba nti abadde ategeka buvuluvulu obwo okuyingira Freedom City ekintu ekyo we sitakanyize nakyo ekyo ekyeggaali ennaku zo tekikyakola baana bangi be bakubye be batidde mu bintu ebyo anti naye ate kati mu ghetto kyali tekisi kyangu kujjawo nti jjukira teri muyimbi atambula omu babadde nga batambulira mu bantu abawere 10 nga mulimu n'abawala. Tugende ku kya Freedom City nze ebibuuzo byange we bitandikira mu Uganda omuntu okutegeka ekivulu tumanya amateeka olina okgenda ku police oba IGP otegeeze biki procedure bweri bonna bwe bakola sigamba nti kya kumenya teeka naki naye bwe kiri ennaku zaalinga 5-4 Abitex bwe yavayo nenga yiyi ono police embadde manye ekyamunoonyeza kayina n'omusango yabadde yakafuna beyiro oba yafuna beyiro waneeno ne bamutegeka tewali kibaddewo poliisi nekkiriza nekola etya anti kati amateeka gali goyogerako ogoogera amateeka gakola amateeka sibaga Uganda tegalinga amateeka mu nsi yonna bagamba galinga ennyumba ya Nabbubi ennyumba ya Nabbubi ekwata akawuka kamunyeera nekwata n'ekiyenje naye kali amateeka ga Uganda kitimba nti gwe omutono oyitamu bulungi n'ogenda gy'ogenda n'odda so nga ate ekisobola okubaako ne sayizi ekikwata waliwo sayizi ejja n'ekiyuza buyuza kati ge mateeka ga Uganda kati ebyo byonna nnyonnyodde bulungi naye nga mmanyi nti tebikola mu Uganda tebikola kuba oli yakulira ba promota mu Uganda deputy we ye Balamu Balamu kati oli wakiririza okubeera wansi w'omusajja oli aba akulaze nti tukkaanya mu bwongo nze bwe nnina obwange kati bwagamba nti ate nzize tulwanagane muyiire sho ekyaba alimba tekiri nayo kuba ne mu mateeka ga kutegeka ebivvulu kikyamu naye walaba yamubaninga era tewali so nga Promoters Association erina amaanyi agagenda negamba Sebalamu gamba management ye ya Freedom City nenga tukirize ekivulu kino tukikansoling abantu baafa tuve mu byokugamba nti simanyi biki bantu baafa their families which are still aggrieved bamanyi bana bwe baafa mugundi ki we don't have a police report up to now what led to the death we don't have any clear statement anti kasita osoma bannayuganda bwotyo bw'oba nti kino bwe kiggwa teri abanja kiri kyobulaba okufa kuzze kubaawo omuntu ajja kubanjiza yikyuli naye ng'ate n'abaluta akome weebali era wali ombuuzaako awo ne kugaa nti bino byawedde ebya yikyuli kubanga yawaŋŋambya nti waafudde ebiwedde bw'ogamba nti obanja yikyuli bajja kubuuza nti ate kaweesa nti ate kirumira era kyobulaba bw'oba obanja fayiro ey'amakulu
banyigaho mangu ebisonga awo naga nti katuzukuse ne kiri ensi yonna ng'ogisomye n'ogitegeera oba ogimaze. Music industry tugimanyi nti accommodating abantu bangi, ewugula ebirowoozo by'abantu bangi, etwala obwongo bw'abantu bubanyumira. Nga nange kati natwala emyaka juzi nasanga Dini nga nakulabako ng'owandiika nzijjukiza bye twawakananga ku palasi emyaka egiwera ena emabega. Nanga naye kati nange nti ndi wali eni skin kale yali ayogera mu kusaagasaaga. Omanyi abantu balowooza nti ate bw'oba wa palasi otoba wali eri. Nze ndi wa palasi nnyo n'emyaka mingi ne management ya palasi ekimanyi naye ate siyinza kugaana kunyumirwa ali eni ng'ayimba bulungi. Esikolagana na muntu alina fujjo ne oba olina talent. Nze ebyefujjo kuba abantu nze tonnyumiza saagala. Ne oba oyimba bulungi don't bring that hooliganism to me. That's not the society I want to live in. No. Omuntu rising to fame for beating others, for endangering others. Ne oba olina talent yo tonnyumiza. Kati mbadde nkugamba nti bwe tuddayo ku management nga ngenze mu bukodyo buli bonna nti Abitex experience agirina, amanyiganye bulungi n'ebbala mu myaka egitaka wansi wa 25 kubanga Balamu yasangawo ba Abitex nga bategeka. Abitex ne positioninga bulungi n'amanya media kuba media ye creatinze Abitex era waba yebaze nnyo yebaze ba Spark TV kwanza Abitex yali antuukiriddeko mu inbox yange nampa nti eteekayo bino na bino nga nkyali byadda nga nkyasoma n'okusoma naye ng'alaba mpandiika wandiika era musajja wange naye akuba sijjaga nti namufunamu kino na kino abadde tannanviirayo era ng'ategeka amasaza ge bulungi tusinkana Makindi ekitundu kye nja musinkana mubuze engeri yategeka Freedom City polisi yamukkiriza gondi omusango gwakomawa kwegamba simanyi oba yafunyeyo abagezi abayinza okumutaputira ekyo naye kiwanvu kubanga oddayo mu misango n'obuuza nti fayire eno eri namba ki. Kuba tumanyi media entertainment industry yaffe tumanyi abamujjako interview abasinga kintu kidogo ayita era kirina okubaawo kubeera business kati obuuza nti case was that case reconciled is it withdrawn kubanga bagijjayo mu nzija nyingi DPP ya reconciliation naye ogulimo okufa teguyinza kuba reconciled. Sebo wange mad of not 1 2 3 people ne bwaba muntu omu kati ne Sebalamu ng'omuntu mujje mumunoonyeeko nanyini kifo kuba nawulira ka Abitex nga agamba timunsiba naye Sebalamu mwami Sebalamu aliwa kyendowooza nti nakyo kyali kyakola mawulire kubanga okulaga abantu nti bambi mu musaasire ayina nanyini kifo mugagga ye tebamusibye nembuuza ddala kale wadde nange sinyinza obutaba muwagizi wa Sebalamu naye bamusibire eki bamusinze nkuwadde wano ntegeka gogobera guidelines kye yali ayogera kirimu ekinyusi nti ozze ku kifo nga Freedom City osanzeewo amateeka gaawo naye era si Sebalamu wabawo management nga olaba Mandela management etwala Namboole nti Sebalamu ne bw'aba siyasibiddwa osobola okusiba amanaginga kubanga batugamba nti abantu okufa owa security yagaana nze natuukawo mirambo ng'abantu mirambo gikyali mu malwaliro ag'enjawulo gimu gyali wa Dr. Kim's Clinic eri awo ng'odda Namasuba abamu baali babaddusa Mulago natuukawo mu kiro ekyo kuba naye nali ntambula byange mu kiro ne mmanya event eyo kiro ne ŋŋendawo naye nga bagamba nti omusirikale yagaana okuggula geeti gyagamba nti bakama be baamugaana bw'ayingizamu kiri muwagira naye si Sebalamu kuba Abitex musajja mugezi amanyi obulungi nti Sebalamu aba ku toopu eri nga waliwo wakati emitendera kati kiri yakikozesa kusika balabi tibambi kasajja katukaavu oli omugagga tebamukwatako naye nga bonna abo abasajja bakolera omuntu ogwo kati sikirinaako nti nkivumirira mmanya sikirinaako nti oba nkiwakanya oba ki naye nga yeeyo layini nti enkola yaabwe ey'emirimu gye balimu mafiya yagiyingira emyaka mingi ebyo twabivaanako nadda nti kati omusajja yaddamu n'ategekera nawo
Uganda yagibagisoma Uganda ate kati otegese ekivulu omuntu amanyi kimu aliyeni bagenda okufa nga tebamanyi aliyeni okitegedde wali gwe walabako eyeebuuza ne leero olaba yabuuza tomanya kale simanyi oba yababuuza ku Twitter waliyo ku Twitter eriyo abaabuuza nti how was the case concluded kuba singa yali promoter mulala kyandibadde okke ne promoter ono akyaliko ebibuuzo manyi buli we tubeera mu society ne tutwala things to be okay nti olaba oli yafa toyinza kubeera mulala nga ttaani y'ono kiringa bonaga nti nfunye penalty naye ani agiteekinga waliwo bose eyo nti kimanyi mu Uganda waliwo abategeka ebivvulu ng'akulaga nti gundi yategese naye nga waliwo mulala anti kyenkugamba wenzijja naye ekintu kino kyamaanyi nina okukonvinsinga abantu bali nti ndi opposition yes nkufunye bulungi kapiteeni bulijjo penalty zifunibwa Ronaldo gwe tumanyi yasinga okuba nti babyetamu ne bino nti gundi oliwa MK sanyi mu 7 balam tubimanyi Ronaldo yasinga otekinga penalty ezo naye naga Fernandez jangu mupoti gwa munnange gwe nze nkuze ngenda n'okugenda nti gikube alage nti akola ki ne mukwagaliza naye kino twagala omusajja ono alage eri anyi okufuna nkugoberera yes Abitex nga tugenze munda musajja wa maswaga atyo era kyovula abamumanyi bajja kojja babuza yewa ye musajja asula mu hoteli Monday to Monday nina naye mumanyi enyanga nti abo omutwala nti tugulewa amutwala tugule ne wabaluka gemaya nga nti ateyo mu nsiko njagala matala biki kale embeera zezo kati muyinza okumunyumya ku muntu gwe mutamanyi naye bw'abanga agambye nti kino waliwo omukisa gw'okuleeta management kati baleeta Mukaya n'ategeka Spice Diana mu kivulu ekya miliyoni ennyingi Mukaya nagenda kunoonya nga clearing agent kale tekigaana abane ssente naye babaleeta buleesi ne wano kyali kyangu okuleeta promoter atamanyiddwa naye balina okuleeta omuntu eyabaddewo alaga nti yes abalaga abafu azabalaga layini kati ndowooza nkozeemu nkutegedde kuba kyangu nnyo Abitex okubeera eno n'oseesa mu promoter atamanyiddwa naye bagamba ono ate naye kirala nange ntutumu senti buli omu anoonya ekiddako nti bannaye bwe nfiira wano bananjogerako ki nti anze ndi w'abantu n'engeri abasajja abali eri abatali b'abantu nga oyinza n'okubasanyukirako okusinga bano kubanga ono atali w'abantu nga Balamu amanyiddwa nti weeri ye ne bwafuna talina buzibu bwagenda kukolako nga tomanyi era ati Balamu bw'ajjewuwo nti bikyayinduka azze kunsiba naye ono yefudde ate wuwo nti ne bwajja ewuwo muggulira oba ntegedde kufunye bulungi nze siira buzibu ku muntu naye ensonga zino zijja zibaawo nange sirina buzibu ku muntu I have the problem on the system nti right now Abitex alina embago okutegekera ebivulu awo tewandibadde naawe wokka yes akyalina questions abaana b'abandi bamusaayi sinabaana baali bantu bangi ddala abakulu ab'abaana abato bayingira batya mu kivulu ky'okunagwa omusango nali ngusuubira yes that case kati nti nze saganya okutekinga things lightly loss of lives banene baba muntu omu anti wuliriza twavaawo ddawo kati kyali kirina okugaziwa ne bano ab'eddembe ery'abaana saabalaba mwalimu abaana abato abasoma abatannaweza wadde emyaka 15 oyingira otya ku mulyango kitegeeza promoter ono anti nkujjira okulaga nti teyandibadde na Freedom City yokka promoter ono alirwira kitanti nti nze ndaye ku bivulu nga promoter nannyini kivulu abeera ne ku mulyango n'alaba n'omanya nti akaana kano kato myaka tonaweza 13 14 kitegeeza bw'aba yakikoze ku Freedom City anaga nakyo kikola embaale kitegeeza olina kumusooka mu suspendinga si ku Freedom City wokka naye laba bwajja ate nakulaga eri anyi wennyini we yategeka wali emusaayi gw'abantu kati nekiba nti tekiri questionable olw'okuba omwana gwaleese wa Nuupu nga bwe mukimanyi ba people power nga bwe mukimanyi in the courts actually because of excitement because this was excitement mukaseera ako it was just excitement but not critical following no government naye
nze kuba alien skin siminako zina Abitex siminako wadde obuzibu naye Abitex bwe muyinako ku incident eyo ng'ogyeko ne incident nti mumanyi nga promoter aludde mu state nti bandibadde baleese amateeka agayamba ku ggwanga kubanga Abitex Museveni amuwuliriza mukwano gwe kuva dda asi mukwano gwe emyaka mingi singa ne bino bbala mu byazze era simanyi na kyamukyaya Museveni ekyo nja kutuula mubuuze nti sebo kyawagano anti olira kutaka kumpewo nange naye nga sirabangawo ngeri kirabamukyaya Museveni kuba yayagalanga Museveni nga mwavu kati musajja afuna ye president wa promote inikosotaga mubuuza okyawo otya kiki ekikukyaya takiri najja kati kati ye president waabwe ye ng'otufuuka otya president waabwe nga tokkanya nabo Uganda kyetumanyi obulungi olaba King Saha yajja okwesimba ku bumo bwa president akalukayiika n'ebimu biwanvuwe nkugendera mu kyasaawa oyo nakyo bimanyi mbitegeera naye buzannyo bwonna wagira musajja wange naye ngendayo tetugendayo kuba nange ninabye obukazi n'Abitex nange tulina bye tuleka nogawayi ono omusajja wattu omuleka bafunye akasente kyembasanyukirako kubanga ensi yafuuka yakulya eggwanga lyaffe lyakulya by the way ye kanguzo fe tubukayo dyeki tulukeyo dyeki dirudiru awo tugende omusajja engulu eri waggulu eggulu atufunirayo atirisi naye kuba bannange byakulya buli kusolooza asenguka buli kadde okweyongerayo naye nga ensonga zino tuzogera bannaffe bantu batandika okuzibuka amaaso. Few people asked about Abitex's stance ey'okutegeka sheeyo ng'akyalina kesi ate nga ye president w'abagundi ba promoter yandibadde ddala yazannya bulungi ekintu bannayuganda bangu kufumba kubanga namulaba nga bamusiba kyebayita okusiba badenga no anti ngamba nkutegeera wano basanya n'abandi bonna tukoze ekigambo kyekimu kusegerinya ate kyetukozesa ne kubasibe kakati kyetaaga ennaku zino okubeera nga abamwe alakaba mutussaako it is alleged he was imprisoned kati najjako bambi n'enkofiira kati nsinga olaba mufo ky'okufa ku musaayi tibanne omusajja tajjangako ku nkofiira bambi ng'akutta akasuuka ali n'omuloodi Uganda incident eri ne bagivaako ali n'omuloodi emirimu gy'alina okukola tagikoze naye nga emyaka gena mu 25 ng'ali Kampala takoze ali mu kugugula nasimande munanani ne Jennifer Musisi biki abeera mutima tebampa musaala naye nga basobola obutakuba musaala emyaka egyo ng'olimba baserwaja yaboza muloni namugamba in the years you've been the Lord Mayor, what have you done? namulaba ng'atemya talina byakuddamu amaye sympathy banoonyi ba sympathy era yayingira omusango ogwo mangu kinga otululako Emabega yayingira omusango weekend anti abantu manyi abantu bayiwawo omubiri ne ku nsonga gy'atamanyi ng'anoonya waliira ayinza okuviirako Emabega oliko mukama we waliira naye Uganda bwetyo yafuuka abantu betulina nti Abitex ekintu kiri kyamuvaako ne bambi kasajja kattu bintu ebitono ate bagezi era mulodi yaguyingira omusango ogwo nga femu agimanyi nti kijja kumpa sympathy mu abantu bafe okumanya bakibogwe ennyo endowooza yaabwe nti ekinnya kye yali kuzibidde bw'agenda ku musajja wa Nuupu goga nti wa Nuupu osanyuka nti bambi kiri compromise nze ekinnya ekitta abaana ku luguudo olwo naye nga weebuuze wamuleeta ku gundi wamuleeta kuwolereza gwolowooza nti wammwe oba kuziba binnya mu omusajja alemereddwa okuziba ebinnya ebimenya abantu amagulu manual covers tekuli disorganization eri mu kibuga compromise nze nakuwolereza awagira
agamba nti awagira kuba sijja kwenda bukakafu. It is alleged. It supports kati ekyo kyokka kimala noga nti nja kuva ekasanga ati nja kuva wakiri ekiboga ndaba omwana ono yalina Bwiino entuufu biki ne principal yennyini yamwogerako nanga music bamunyumira kati ng'omuntu tagama nti omwana ono anyumira nganze kubanza anyumira nganze naye omulala nti principal kasita yaga nti omwana amunyumira nanga anyumira kati Uganda eyo gye tulimu naye nga nze era nabuuza nnyo nja kuddayo mbooze wennyini nja kumufuna ng'akomyewo ndabe embeera ye nze njagala mbeera ya muntu bwana improving welfare yaguza akataka bamanyi okukozesa batyo ne bakussa mu by'ennyonyi ebyo speed gy'oteetaaga kuba sirowooza nti yeetaaga ennyonyi at this moment oyagala ssente z'okukola bintu byo ne bakussaawo mu mawulire ssente bazimalira mawulire ne batakuwa si bye yayagala si bye yaluubirira naye nga press conference eyaggulawo njagala date sizijjukira naye yali yandaga ekinene nti omwana oyo okuba nti namba zizze jjukira wano tukimanyi nti ne bana ffe tulaba abantu bangi abafuusa abakabinga naye bayita ku bantu aga nti gundi jangu enshutingeko n'agaana lwaki bakkiriza mangu ku ye kitegeeza waaliyo afacilitatinga ani naye ng'agenda kufunira wa yali zaala n'amupika nnyo social media kuba wano bw'ofuna social media oba bawangudde byonna alien skin bamuvuga speed naye nga sikkiriziganya nagamba nti bamuleeta bamusanze longo the way mwana w'emakindi Zambia ahasolinze akoze ekyo bwe bamulabye nga azze ne bagamba okay kaakati basobola okumukozesa byonna bye baagala yakola kintu kye Katonda n'amukwatirako tekyalimu promotion naye kukyali bw'otunula alien skin okulaga nti yali wansi nnyo video yabadde akola za mitwalo 10 mwana jangu nkwatemu wano neeyo abalenzi bolaba gaaliye tabadde tateekamu ng'era kyekyamunjagaza nti abadde ayimba kintu kye naye kati ojja kulaba vidiyo zanaddamu okukola ogenda kukiraba bakulage akuze ekirungi ennyo atuuka eri akubeko ne mu principal oba atuuka eri yesimbe nawooko mu maaso eyo balina okuteerawo embeera yeetaagisa eyo nti kati n'omwana ono bamunzibyeko biki kubanga kikolera amawulire mu opposition ne gavumenti ate nga opposition yaffe wano tugimanyi nti erimu olulongo Katonda ne waswa opposition ne gavumenti balimu bingi bye bakwataganya baawukanamu oluusi naye nga abalongo tujja kudda n'ebintu bya kaana kambaato ono Edrisa Musuze ebintu federation eyo nkyanonya ne Bule Nabas sobola kujja kigere ku federation eyo okuleka nga bye boogera bye batugamba bye balowooza bye batugamba naye ekyokutugamba nti balwanirira copyright beesibye ku copyright luli wambuusa n'oŋŋamba aba owaayi ebivulu eri bwe babeera nga endongo gye balwanirira lwaki endongo babajjako ssente empitufu okutegeka ekivulu nga ne ssente kumpi zagenda okujjamu zaatadde mu venue yokka ziba teziwera lwakuba batunuulira nti speaker mpaddeyo zino ekamuze kiteteziwera kitya kyotegeeza ssente oluusi bakuggyako nga teziva nayo n'oŋŋamba nti ekivulu wogeza otegekera bakusabye obukadde 10 bukadde 5 bukadde 3 bukadde 4 owaayi nga tonnalowooza ku birala butebe biki okyali ku venue gwe naye tugamba interest eri wantu awa copyright naye bw'aba bakuwadde copyright yes tukkiriza bakuwadde copyright nti yiiyo kati bw'agamba nti kale awo kati freedom set ojja gitegekera obukadde 10 okitegedde nti copyright agikuwadde yes kyoyagala kyolwanirira nti kakati okay naye nga bw'ojja otegeka ekivvulu kumpi tolina kyogenda kujjamu zojjamu zozzaamu anti obuzibu bwa Uganda National Musicians Federation UNMF eyo eya Kenzo nti bakolamu ensobi nti president ekitegeera nti mutwe gwo obeera mouthpiece y'abantu bano abangi abakuli mu mugongo bemanyi nti eriyo ne ku bantu abagezi abatali Kenzo nti tumuwe ekyokukola bamukola disservice nti abamu tebamwagala bwagazi bakikola bamanyi bati bino byayogera bibye biri mu mutwe omubuuza copyright kyeki agimanyi kitono kubanga copyright si bwe buzibu bw'eggwanga wadde nga nakyo yeetaagisa obuzibu bw'eggwanga Tereza Endongo
nga bw'oyogera nti baagiretamu ebyobufuzi kyokka ogijjamu ebyobufuzi ate bannabyabufuzi be bakuyamba ogijjemu ebyobufuzi esente ozijja wa bannabyabufuzi kati Kenzo simutegeera omanyi obwongo buno buli omuntu ky'olina mu bwongo kiwa omuntu kisobola mukyusa obulamu bwe. Marcus Garvey wagambira nti if you change the mind of a man you've changed the body of a man. Kyusa bukyusa ndowooza ye n'omubiri ojja kumulaba nga talina ssente azifunye azimbye akoze eki naye nga kiva ku ndowooza kakati Kenzo ono wabanga ddala ekintu kinaagenda mu maaso bateeka okutereeza ebintu byannyonnyola press. Wakitegeddeko nti bagenda otugamba nti UNMF ezze n'essaawa eno eriyo associations ezitannaba kuwandisibwa ng'erinnya lya reservingibwa. Ebyo mbambiso wano mu Uganda bwe wati bwali baleese ekintu nga n'association ezimu nga bw'olaba babbalamu bwe bakola zi people power opportunity be tuyina wano abangi nti ogenda n'okuwandiika obunnya lw'okuba olina ssente n'esse bibiri ssente n'esse bikulu noga nti ngenze ku URSB wano ku Georgian waggulu wa CPS n'enteeka y'amannya gange ebayo n'abaana abakubalya naga waliwo n'ekintu ekisobya okujja gundi ayinza okukola bwati n'onfuna amannya nga 10 n'oteekayo kubanga gwe anytime ogira bakuwandiisiza linnya na ssente ebyo byonna biva ku state umutwe mufu akatolumu of course ne bootagenda akasimu ne bwe kaveeri tebalinnya nayo abo balina bakansa awo bakola mu dakiika 10 nga kiwedde name reserved buli lwotuuka teri bali reserving system yaffe eno sizaamu buzama omuntu maanyi naye mba nsobola n'omuga nti tejja kukyuka tejja nkuba oba ngamba nti olwanirira ndongo nga bino bye mukola nti you can form a federation without other associations notwaga nti oze ne federation naye nga n'association zikyali mu pipeline bakola bubi okuspearheadingisa omuntu mu bwongo bwe bw'alina ng'obulaba obwongo bwe buli bumu kulwanyisa muntu omu Bobi Wine omu kati onkulembera otya nga mu nsi ennamba gwe otunuulidde muntu omu olwana omu nti kanfuuke nga ye musobola nene kano kankogere omanyi ngoberera nnyo analytics dashboards ezo eza search engines ne ebintu bwe mbigoberera ku social media streams and what Edirisa Musuza nga tannaba kugira kwesembereza bintu bineeno byagenda wa Museveni biki omusajja ateekayo oluyimba lwe nelufuna emitwalo 5 wiiki emitwalo akakadde mwezi gumu oba n'obutawera omwezi n'akuba akakadde naye ngoberera ennaku zino kolo gy'alaga ndaba nga kiyinza okumu nze ngaagoberera nnyo social media streams buli kasana ngenda ku Apple Music nga how was Kenzo before this year before 2019-2020 how was he before nga tannatandika kwesembereza nnyo n'arrogance okuba nti amawulire muvume ate nga yakutuusiza oli nkyagoberera mugoberera ateekayo olwema n'olaba nga emitwalo 10 n'olaba nga blog omwana ataddeyo gundi olunaku olumu n'afuna emitwalo 5 n'ogoberera n'oga Kenzo amaanyi g'abadde alina kwegamba bwa yeetaaga okulowooza ennyo nti yes atuga ebyobufuzi bibi naye alina naye okulowooza maaso wali eri ndaba nga kiyinza okumulya naye anti okutugamba n'okukola byanjawulo ebyobufuzi bibi mu ngeri ki gw'omubuuzanga mu ngeri ki kubanga buli kyali akirirwa abannabyabufuzi beebaamu ewaŋŋamba ojja kumbulira warding system eyo ejja kuba shonda labanika tujje ejja kuba ndala mu maaso awo atakumira mpeera batukuumire